obuzibu tulina buli bumu ate ffe enjoyment gye twagala okulembeza tugende maaso. Yes, so ebiseera ebisinga abantu abasinga tosobola ku maintaining lifestyle bwera abawala abanobye bakoze eki nenga it's unrealistic. N'ekirala pattern and mirroring parent. Nze taata wange yali akola bwati siri taatawo siri taatawo nze taata wange bwe yakomangawo tasalabako ng'ayomba ne maamawo siri taatawo. Ate obwo obuzibu buli ne mu baana abalenzi abakuze ne bamaama baabwe. Yolwala maama akula amuwa buli kimu agenda n'akola kati naawe akusuubira okubeera hard working nga nnyina. Nze maama wange ono si maamawo. Omukazi si maamawo. So you don't expect your partner to mirror your parent. Mukazi wo si maamawo ne bawo si ye taatawo. This is a totally different person who grew up from a different background. Okitegeera expectation ez'abazadde bo kwata muzadde wo omuteeke wali otunulire omuntu ono. Okitegeera it is very toxic by the way. Banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusingaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road. Gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko. Ffe tukola amajaani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene. Bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajaani agayitibwa acacia ne okula tea. Obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tuyina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga. Bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Senjobe. Okay, so hi lovelies, welcome to another episode of Love Life on my YouTube channel Dorina Sasira. So nabaga mantu muda bangandize kama nyabina baby abera busy, so while somewhere aina byakola. So before we start, njagala kwebaza those that subscribe, thank you so much. Those that comment and like and share, thank you so much. And also I want to thank our sponsors, but let me start with Ssalongo women syrup. So you can use Ssalongo women syrup menstrual periods very painful. In that, what is our milimujo? When you explain the point, we're not to love camera. No, we're not business. For some reason, if it's that time of the month, you cannot actually go about your business. So the syrup looks like this. But in a jiraba, or Ssalongo drugstore or more pharmacy, Ssalongo women's syrup. So which we find is a pain relief. It's a women's syrup. Kuliko expiry date for what you use, and then it's also certified by NDA, meaning it's very legit. I told you only when there is pain. Okay, instructions is zilikuno. And well, this time round, Bagamembo, they want to give back to you as a woman. Ssalongo women's syrup, so the package is like this. So what can the Ssalongo women's syrup? Same price. It's like a give back. The pads are for free. They're like, thank you. So this is how they look like. In fact, inside, what do you make pads liner? Okay, that's the pads. So all right. Otherwise, welcome to the show again. For the first time, normally I'm following it's me, Bina, and the guests, right? So now it's a bit different. They have ambushed me. Literally. My center of Bagamba, I deal with the Bugamba beat. So the person who gave me the number. Number someone here. Young Banange, Doreen, what MUSAJA Ssalongo.
Ssalongo ayogera ku basajja abakaluba ne ngamba maama nnyabo nga muleeterera atuyambeko abasajja abakaluba be baluwa ngenza okusangaga ane Brian Nacho sijja kusonyiwa by the way that was not good that was not good like really but now the guy exaggerated but anyway, welcome to my channel. Thank you. Yeah, Love Life. So you're going to introduce yourself. Angela, Love Life. Yeah, amanya neddobozi Ssalongo BINJI on all social media platforms. Ssalongo BINJI. Yes, I am intersexual dynamics expert and pro-marriage counselor and teacher. Pro-marriage counselor and teacher. Ngotegeeza pro-marriage. Yeah, pro-marriage ndi muntu ali focus nnyo ku long-term commitment ey'abantu. Abantu abali serious nnyo yentera okudiringamu. Nsomesa ate nnungamya n'abo abaliyo. Nsomesa. Ngate bagamba muno ebintu si byangu. Love si nyangu. So how do you make sure that we do the right thing? Like it's actually we date towards marriage. So you take it. These days I'm dating for fun. For you feed information, then it's up to me. No, I usually just deal with people abatuse ku level nga bali interested in marriage. But what only interested yawo soka nenkulekamu bagira bazanya bw'okowa wattepo ng'ojja gye tuli. Anyways, I'm by names of Kawona Life Coach. Yes. On different social media handles. Era nga basically ndi nnyo mu kintu kya intersection dynamics, then other aspects of life. Yeah. Umbrella etugatta it is the Musajja Zuka podcast. Yes. Podcast. So basically podcast Musajja Zuka we focusing on Musajja bagala basajja bazuka, okay? Well, normally they say abakazi be bafaako boka. That's why they are singers. That's why they are what abasajja babasuli day, yet men are the ones that hold the family, they are the head. So chemuliko yeah, we saw the gap netujja netujifeeling. Ene mwanganyo okujajinga bamuli bato. I'm in shock. Ekirungi information inkulu ero ojjajuli abatumanyi batumanyi. Kati mwina experience kize muyisemu mwe mulyoka mugabe muno basajja mu muzukuke. Fe ebintu ebisinga tubikoze kati olowooza tuli just tulabika bulungi twefaako. Kati mubuuze ekibuuzo. Probably golooza tuli myaka emeka. You look like as if you're in your mid-20s or oh my God. Maybe or kind of late 20s because me I would think if you're going to advise those men to say okay, which I really like the fact that what you're doing because they no longer want to know. Okay, I have a feeling they don't know the dynamics of dating in my mind. They lost track. Thank you. Then boyagala nti balete because me I'm an old soul. Boyagala balete bidi ebyedda bibadating agedda alaba you boring. Boyagala this constant me I love constant communication. It's too much. So in my mind I'm like, what experiences have you gone through like I'm so curious meanwhile at your yeah age. We have I think qualifications zetwetagazo nazo so eswandi banazi tuziyina. Nze ngamba ekisookera ddala mu qualifications it should be experience nga bwakyogeddeko. Secondly ekikulu it is information. Bantu bangi gye balinga alinamuko experience akatono naye nga information tagikola ki tagina. So for us we have that tuina combination experience nene tugattako ate information nga yamanyi ya research. Era by the way bwe tuba twogera ebintu byaffe bineeno tubesinga nnyo on facts. Okay. Yeah, si bagamba mbumbu. We can even prove what we are talking about. Yeah. Okay, so since you're looking at those people about dating towards marriage, so you guys are dating towards for marriage? Yes, of course, and we are already married, in fact. Who is married? Yeah, definitely. Does it take a ring to be married here in Uganda? I've been married for 5 years. No, real marriage. No, as in that's not in my mind. Even the definition of marriage. It's a union. It's a union. Isn't it? No, it's not a union. It's a what, my dear? You want me to tell? It's a union, right? No, it's not a union. Kati before we go to the topic, I still want to exhaust. You advise people to date for marriage. You guys are not yet married. No, anti kachiriwe kitidori n'ekirala. Nze ngamba ekireeta abantu okulowooza nti ono mufumbo ono si mufumbo n'ebika by'obufumbo tebabimanyi. Ebika the types. Yes. Kati okay, soko yogera. Okay, there is this. What way to be biri? There is marriage by practice and marriage by registration.
kiringa nga student olwokuba olina ID tekitegeeza nti osoma kati mwe muyitambula n'ab'empeta nti oli alina empeta there is marriage by practice obufumbo obutuufu it is by practice. Are you fulfilling the values, principles, beliefs and goals of the marriage? Kimala, it does not matter whether you have a certificate. And again wetujja ne waffe mu Buganda empeta terina makulu. Empeta terina makulu. Kuba kati Doreen kambuze omuntu gwe bakolera okwanjula abeera mufumbo bataba mufumbo. By the way, abeera mufumbo. That's traditional wedding, right? Yes. Nayo kimanyi kale musajja tafuna mpeta lyo mukazi bamuwa empeta. Mukwanjula. Just enaku zino babisoosowazzaamu nedda. Yeah, enaku zino exactly. Naye akawulidde akagambo kusoosowaza weebale nnyo. Kyetuliko Doreen nti tugezaako okutunda binene ebintu kuviira ddala buto ebyakola ki ebyatandika nti kati ennaku zino eno osanga omuntu kati ngangene mu basiraamu bagenda mu kukyala ne bakolayo nika ne babigatta awantu waki wamu neffe mu busiraamu okimanyi bulungi omuntu wakola nika buli kimu kiba kikoze eki kiba kiwedde. Yes, naye akasinga obukulu ke ka marriage by practice and marriage by registration. That is something that has caught my eyes. If you delve deep into that, no kawo budde no kiro. Mai waliwo abagamba but yeah, akiteganya n'atakirowozaako waliwo akiteganya n'atakirowozaako so bw'okirowoozaako ogamba by marriage by practice. Era abasinga baflashing empeta ezo. They are married by certificate. Yes, they were to show off like guys are married. That's why most men ayagala kakasa Doreen. That's why they complain agamba nti most men say okay, they asking the question why is it that these women kasomutaka kempeta in the space of a month or two ngachuse it's not the same woman no kama bananji what happened era ninake nawulako nga bagamba nti abakyala ba generation eno baagala mpeta si bufumbo baagala ejje emikolokolo so si bufumbo ya kale at least now I've gotten your point to bategete so I want to know Margaret something. There's something you talked about actually, a topic you talked about. Yeah. Topic twagala twogere olwaleero ku unrealistic expectations in marriage. Abantu ebintu bye basuubira ninga gamba zima tebiriyo. Expectations in marriage ate njagala mbajjukizemu abagenda okulaba this very interview abagambye just because olina empeta kitegeeza nti you're married. So there are differences. When I say marriage, so there's marriage by practice, marriage by certificate. So today. So now we're going to talk about unrealistic expectations in marriage, and you're so right. Actually, what kills marriages these days, in my mind, the expectations, high expectations, right? But anyway, I understand men are wired to lie, but you overlie. Kati ani abeera omukyamu akulimbye nzala omwana asooka nga mmanyi omwana omuwe mumuleetedde ekyapa kiri ku meeza. Thank you so much. You lied to me. So neneewaayo nenga balina okuzaalira. And then someone said, do you know what, Doreen? The only way to keep a marriage, especially when we are going to afumbe, mulimbe. Abelenga expecting no nimba no next year. The other year. Anti mufumbira ku suubi. Yes, ebiseera ebisinga ensonga lwaki abasajja tulimba is because you women, you punish the truth. Yes, when you punish the truth, I give you lies. Bwe nkugamba amazima leero nombonereza. Oh Lord. Bwe nkugamba amazima leero anti kati jjukira bwe nkugamba amazima ndomonereza ogusooka ogwokubiri gwokusala ngamba nange nkowa kibooko. Ngamba nkowa buli. So what are those unrealistic expectations and chibanyonyera bakitegeere? Yes, unrealistic expectation kwe kubanga tusuubira ebintu ebitaliyo mu bufumbo. Either nga tubisuubira nga tebiriyo oba nga tubisuubira mu bungi bwe bitaliyo. Kuba oyinza okuba kituufu ky'osuubira gye kiri naye ng'okipimye ng'okiwadde obuzito bunene. Okitegeera? Ate oluusi ky'osuubira kiyinza okuba tekiriyo ddala nga togenda kifuna. Okay. Yes, katwagala tuwa abantu tubasigire ekifaananyi nti ky'osuubira gye kiri oba tekiriyo. Ekyokubiri bw'oba bwe kiba gye kiri kiriyo mu kipimo ki. Then nga tunaba kituwa oza kitandikira wa kino ki expectation kubanga ompa false hope. Remember these are false hopes. Kitandikira wa nedda tekitandikira mu dating process. Kitandika olaba Spark TV ng'olaba akazannyo k'Abafiripayini.
Ina ne Angelo kitandikira kitandikira Okay, nekola fantasies noja n'omwana exactly. bwonkwana so I expect you to treat me like ugende nga mukazanyo webale so nze ngenda okujja ng'olwedde waliwo abantu aba music akayimba ka David Lutalo kagambye ngenda kuteeka mu nju njijjuze eminyolo okitegeera kati nze ngenda okukutuukako ng'olwedde ntwala butwazi nga bakugonza dda era bayire abasajja abasinga obutawangaaza abakazi be basajja abatabalimba yes go make research yes be basajja era abatabalimba bw'olaba abafumba abawangadde tonyumya nnyo na mukyalo ojjalimbulula ebintu bya munno ojjalimbulula ebintu bya munno ojjalimbulula ebintu bya munno byapanze yes and by the way kankweka information kambaweeyo abasajja tetulimba there is a difference between lying and delaying the truth lying and doing what? and delaying the truth Delaying the truth. yes kati mu abakyala mubigata naye okulimba n'okulwisa amazima kyanjawulo ebiseera ebisinga tubagamba ebintu ebitaliiyo tuba dragging on bwe mumanyire amazima ng'ate ffe tuli kukiddako so we just delay the truth okuba ate kati nkwagala katuyagala ondekewo abalala abakulimba bakutwale nga nange nsobola okulimba nange nsobola okulimba kati mbeera omu nkutwale nkusigaze Berenga ne bannange oli asuubiza. naye nga bw'ofumba kikikulu. Okay, so what are those expectations? so tugenda stoka ezijja both Unrealistic ones. yes ezijja both side kuba kuliko ez'abakazi zokka n'ez'abasajja zokka. zokka then waliwo eza tugenda tandika n'eza both Okay. ebiseera ebisinga tukitandika ne essanyu abantu abasinga basuubira okuyingira mu bufumbo abasajja n'abaami n'abakyala nti obufumbo ssanyu tugenda wali ssanyu abanga agenze comedy store it is unrealistic to expect that era awo kanyongezeho kaneeno nti abantu abasinga mu eno generation bw'omusanga ng'akuze kangeze talina musajja era obawulira nnyo ng'agamba nti abantu bwenyingira relationship singa ndi musanyufu okusinga waneeno kwegamba ekimwagaza omusajja oba omukyala ku myaka gy'emikulu letse ayagala ssanyu neerabira nti obufumbo si kiduula kyogenda gendola ready and wizo oveyo ng'okoze eki ng'osanyuse kintu kirala nnyo nti ogenda genda olabe mariyaki oveyo ng'oli musanyufu So tulowooza tugenda mu bufumbo there's going to be happiness run through. webale nnyo yet marriage is the most challenging thing kichallenging nnyo in fact like it's like life mujje ebintu byonna there is pain there is a tears ukitegera kati gosuubira wali perpetual happiness era ebiseera ebisinga bw'oyingira relationship oba obufumbo nga bukuwa ekifaananyi ekyo ebiseera ebisinga oba oli mu bulimba yes however much tuli ku marriage nendooza ne kino tukiteekemu I think relationships zisinga okubeera challenging not only zinene eza mwami na mukyala but any relationship tojja sanga doyini mukwano gwa bina relationship yabeera mu challenges ki nyingi ne kati bo okulowooza nti always bagenda kubeera basanyufu oba beeyagalako ssanyu kirala muko osanga munagamba I'm not happy here I'm not where are you mumanyi n'obyogera where you are not happy leave happiness is the goal n'omugamba ogenda dijja wa gye baali terese we yali ewaabwe nga tebanamuwasa teyali musanyufu okitegeera Does it even count like when ngamba nti no is it a mistake nti ompanye then it does that you're going to be my happiness yes that is yes nawo buzibu going to be my happiness so we sifuna sanyu oba lyemba ndowooza n'enkita yes happiness no tukikole bwetti essanyu lirina okubeerawo lijja bbeerawo but si kirungi kukibeerako nti kyekigenda obeerawo paka oba kyekigenda obeerawo kyokka okitegedde nti kiringa nga tugambe nti olunaku lwaleero omwana waaba agenda ku ssomero aba agenze kusoma but era ku ssomero eyo aweewa ebyokulya like lunch n'ebirala webale nnyo okuyimba kati nayo bijjamu bwe bityo kati happiness nayo bwetyo bwebeera nti waliwo emirimu emikulu egy'obufumbo egibeerawo then happiness neegoberera. Do you believe in bana bagamba nti you make me happy? Is that statement legit? Yeah, it is true. It is true momentarily. Okitegeera for example nyinza okugulirayo akantu akapya nenkusanyusa yes ebiseera ebisinga lwakuba nti I've met a certain need you think but it is momentarily kabaika akaseera ako it's not kugamba like ate ekyo ekintu kirina toxic ebiseera ebisinga abantu abasinga they have turned their partner into their puppets for happiness tonsanyusa nze nsanyusa tonsanyusa okitegeera tewankubidde tewakoze kineeno yinza otya obutankeberako
kwegamba tugambe nti omuntu abanga yamufulanga olinga yafumbirwa diikula ya performer okitegeera tozinye bulungi oba tonsanyusiza sigenda kusasula yes kyova it's one of the reasons even why most relationships zikoma mu honeymoon phase there's going to be happiness. Kati yabalooza marriage. In fact, abantu kano ketwetogamba most people think marriage is extended dating. Wetuyingira obufumbo. Because they say you have to date me every day. We need to date ourselves. Kati ogeze mu Spark TV. Kanali serious. Dating every day. What do you think about that? It's unrealistic. It's unrealistic. It can be once in a while, but it cannot be every day. Unrealistic. Yeah, it's unrealistic. It can be sisobola wakanya nti mu myezi 3 nyinza okukola ya akantu nga tulinganga abesinkanye ejjo. Okikola. Nedda. Ogenda nedda nekyo tetugambe nti tekirina kubeerawo oba tekirina kubeerawo as in tukubeeramu mu bufumbo kirina okubeeramu but okubeera nti kyetuteekako nnyo essira kitegeeza amakulu g'obufumbo agasigadde tegaba weebali. Yeah, so the other point is mind reading. Okusoma mbusenga abadde akimanyi yandibadde akikoze ng'akimanya ddi. You have to know your partner. Anti ngenda muyiga. Yes, mu kaseera mwe ngenda okuyigira because tukitwala nti emyaka egisooka 3 ku 5 ndi mukutegeera. Ndi kutegeera ebintu okitegeera naye kati oŋŋamba nsoma ebirowoozo bibyo myaka 3 nabitegedde ddi okitegeera wakati this is the chapter okwogerako nti mami wange ne dati abamaze bonna emyaka 3 mami atunuulira dadi n'agamba katoyo ennyonta emuluma ne dadi atunuulira mami n'agamba nti katoyo ayinza okuba ali bw'ati naye kati we've been together for 5 years kati nno kano ke kagenda okussenseko omwana omuwala asobola okubeera mu relationship ne guy we for 3 years ne wajja nze okiwulira nembeera ne just for 1 month ne naawulira ye munda mu ye naawulira nti ate nze mutegeera nnyo osinga gwe amaze n'emyaka 3 naye ng'omala lwaki akitwala bw'atyo olw'ensonga nti nze byonna byonna bye mukolera mbifeekinga ogezaako kumuleeta okufiringa comfortable alowooze nti nkola ki mutegeera you get it nti kati abantu asinga ojja weegendeeze boganye ku kintu nti njagala omuntu antegeera but bo tebakitegeera nti Doreen olunaku lwesiswakera nkya kumakya nekutegeera mu wiiki emu mu wiiki 2 okutegeera omuntu it takes some time okitegeera kati for example ono akyogeddeko bulungi bamuzeeyi baffe abo obasanga ng'oluusi ne ideas ku bintu zifaanagana abo babadde bonna ebbanga eddene naye nga kiva kubeera nti babadde bonna ebbanga ki ne beeyiga kino bukino oli asonoma nti awo sijja kwogerawo Doreen ajja tabuka kino kankireke oye kasita ogenda kwena otepukeera avaako muki muve kijja with time naye bano bo balowooza kino kyogambye mind reading bo balowooza nti omuntu alina kubeera nga Yesu atunuulire Doreen awa you get it naye nga siwe ebikola unrealistic okusuubira omuntu okubanga kitwala obudde kati ebiseera ebisinga kyetutera osanga nti people apply long-term relationship standards to short-term relationship standards okitegeera olwokuba bamwena ogamba nze maama wange no maama wo bantu bakulu baleke ng'oli mwana muto okitegeera yes so it is very unrealistic then ekirala okubanga buli kimu mukigabanira wakati so mind reading tugimaze yeah, mind reading okay ngabo tugiconclude mind reading I think the solution to it would be communication kutuuza muntu ono omunyonyola byokola ki through that asobola okutandika okuyiga Doreen byakola ki nekirala kubeera considerate kumanya mbundo bannange emyaka gye nakabeera ne Mr. Kabonge ebintu ebimu akyabiyiga yes nkitegeera ebintu ebimu akyabiyiga so does this you know abantu kama bali those marriages waliwo agamba nti badde n'omwami wange for 10 years naye wali kyeyakoze nenti nenekanga so that means nga bwe mugambye learning takes time so I don't think you can fully learn someone. Yes, you cannot fully learn someone. Communication you better communicate they should be ready for surprises in my mind. Not really nekati nyiza kyeta bwenti I think omuntu okubeera surprised mu bintu ebimu nze ndabanga ekitajja mbuuza lwaki okay wulira abaana abasoma ne Doreen essaawa eno tebasobola kukkiriza nti yeggwe
kuba bo bamanyi Doreen mulala nnyo kikyengezako kulaga nti omuntu gyakoma okubeera mu bulamu bwensi asigala akola ki asigala akula akyuka yes asigala akula ate nga nakuwasa ndi 30 kati nina 40 olukyansuubira mu bintu bye nakola nga ndi 30 mayinza ati bagenda ku bisuubizo byewampa no nga tolikitingako tukulizala kweru ate kati Doreen nyinza okubanga ebisuubizo nako okay nyinza okubanga nakusuubiza nti siri kukitingako sirizaala bweru naye nga nabigamba ndi mwavu naye nga ate yali abitegeeza yali mwavu naye kati Doreen ndi mugagga ninamu akasente buli mukazi anjagala what do you expect oba oluusi nabitegeera naye nga nali bwe mba nkugamba mazima owandidduse kati nkuwangaziza emyaka 3 kati tola nange nyenyumiriza mu budde bwe tumaze ffenna kati senga nakigamba nti nsigenda kukitinga wanti senga tuli ffenna nawe omanyi n'okweraga 30 years marriage so yeah so I think those it we'll go to the next one. Yeah, so and equal division of everything okubanga mugabana buli kimu mu bufumbo wakati tekisoboka. It is impossible. Yes, n'abantu abali n'abalowooza abagabanya bill. Those are people abatosobola lowooza marriage beyond the wallet. Okitegeera ebintu bikyuka tugende mu situlo mu kufuna olubuto n'okuzaala. Can that be 50-50? Okitegeera kuyambako nti kati genda kuyamba sigenda okulumira sigenda abeerayo. Okitegeera then tulinayo ne emotional labor. Okitegeera mulimu abantu omu at certain point waliwo omuntu agenda this is how best we can bring this out. Obudde bwe tugenda okumala ffenna buli omu agenda kubeerako n'akaseera nga yasitula ewazitowa bwe kaba kaseera ko towulira bubi kyatenze tonyambyeko mwana akako naawe nokoli kalikola ki kajja tukirete bwe tuti nti buli omu alina wayina amaanyi n'obunafu ekyo kituufu n'ekyokwera n'amaanyi naye waliwo n'ekitunga kyekimu naye nga katugeze nga ffenna tugenda situla eno tebo naye nga nze nze agenda osooka ogisitula nga gw'otambula okola kirala tutuuke awo wantu ngikuwe kati nze bwemba ngisitudde sirina kuwulira bubi kuba ako kaseera kange kakukola ki kakugisitula yes mbadde njala ogamba nti tetusobola kuba buli ssaawa ffenna nga tusitudde emmeeza okitegeera at some point nojeti kanze kange menya. By the yes. That is even in friendships. Nti osanga omuntu asuubira nti alina okubeera ne munne nga ba-aninga salary yemu nga baspendinga kyekimu tugenze mu kifo olina osasulayo 10 nange naye osasulayo ki 10 naye nga ate ebintu byewuunyisa nti osobera ne munno nga mugenze mu kifo asookuba nga afuna omusala 2,200 gufuna akakadde naye nga musogenda mu kifo nga for that time you can understand and you can be considerate no manti onafuna akasente katono nga gobule mugenda gwakola ki ate nga tonyiga ate nga tokinaamu buzibu olw'ensonga omanyi kyono omuntu kyasa okukola singa abanga azikola ki ng'aziina era kitegeeza after some time omuntu ate wabanga afunye sente ezo ate asobola okubeererawo kyovula nga even in our generation today people no longer have friends. Yes, balowooza kyekitusumbwe n'emikwano buli omu balowooza tulina okwenkana yes olina okuguma even emotions n'okufaayo kati for example oyinza okubeera ne mukwano guno gagoye kagwamu kubira abantu bamu kibanyiiza naye nze sikiinaako buzibu at some point nina okuba nga nze nzekka kubira at some point kagenda tuuka nga gowe kankubira okitegeera kati abantu baga you are toxic no communication no nkubira nkukubire otankubira sikubira and you hear by the okay yeah relationships nange nchanga kola revenge no jimpeza it's unrealistic at some point you know like I respond immediately. That is the reason as to why relationship zone oneka and that's why osanga omuntu nga relationship ajibyamu emyezi ebiri nabo kana agenda kundala unrealistic yes because there's something you always say you have to but to come next we have to mirror what you do. No, I need to mirror what you do. You know why? Because at the end of the day, ngenda kumaking sure ngenda kutukesa nganze my energy is not reciprocated. Nganza teka yenyo nganza kubira tukolewe tuti. Good morning. Tukolewe kasita tukyali balamu. Kasita tukyali balamu. Tumugambye nako zino. After one year tugenda kwogera naye otubulira alizati. Mu mirroring. After one year fe wetuli you are going to try experiment. Kwa tunakuwa kanyojaloza tukulimba. Not just that humor, but so meaning okay kati Doreen kambuze kitegeeza n'omusajja naye n'okumirroringa omukazi byakola. When it comes to money, no, not even money. Tugende ku ntondo.
abakyala mu abasinga okola entondo osobola n'omusajja ow'entondo anti ngamba tugeze anti kati olaba n'engeri gy'omwogeddeko tosobola naye kati ffe tubeera n'abakazi ab'entondo yes kati just imagine nga is mirroring you n'otandika oyo nga naye n'atandika kati kola bw'oti kati oyagala nkere nkya ku makya nkubire mukazi wange essimu nga neekoze oba nga neekabyanga naye bwe yeekabya seriously okitegeera mulimu olaba abakazi mulimu ne lwayomba noma nti ono kino kye kimusumbuwa n'omuleka you get it yes so sigwe nawe gamba nti oddemu kyakola lwaki oyomba ne muyomba okitegeera so mirroring cannot work olabe just omuntu olina kumanya nti bwe buno obudde bwe guno omukisa gwange kati okusitula okitegeera n'olinayo omukisa kasita time ye najja naye kyokulowooza nti yes ate kitabudde n'abantu mu ssente by the way ne mu by'essente kizze yes no akaseera kasobola otuuka yala ne zikubako omu ku mmwe okitegeera ng'omu alina okubeerawo naye ng'olina omumanya tolina kunyiiga abakazi bajja ne bagamba omusajja andekedde emyaka 2 nze abalabirira awaka kyokka omusajja gwayogerako alabiridde weejja 5 okitegeera kati nibagamba you what's wrong with bayire yensonga enkulu lwaki ebiseera ebisinga omusajja sente ezimugwako amaka gaggwawo yes so the other unrealistic expectation is unchanging passion omukwano gwe tutandise nagwo nti kugenda kukulukuta ng'omubisi gw'enjuki paka nga bwenkukwanye okitegeera nga tugenda kuba kabona nze nankwana right energy gyatandise nayo pace gyatandise nayo there's a reason as why I decided to open up to you nenkwagala in my mind chimtestaringa ne mind kati kabona agenda kubanga nkubira simu every day kubanga atandise akubira every day agenda kubanga akola ki nga mpeza message every night because wachimanyiziza 3 months down the road kabona ngamba munna I slept off anti kati lwakuba tetunatuuka ku by'abasajja bokka naye ekintu ekyo kigoyinga even both ways nti dolino olunaku lwaleero bw'osinkana omusajja nga ali mu kukwana oba relationship yammwe eri mu 1 week 1 month engeri gy'ogenda okweyisaamu yanjawulo nnyo ku butya bw'ogenda okweyisa after 1 year. Yes, you know these girls batukane ku extent nga buli omukubira esimu abeera wansi wa blanket eddoboozi n'alikakanya. They do that. You get it? Ne kati ate obuzibu bubeera ku nze okulowooza nti omukazi agenda kweyisa kyekimu. Kuba omukazi omukwana nakweka n'obuyisa bwe obubi tosobola namanya nti muyombi. Okitegedde mumala kumalamu omwaka muki mulamba n'otegera nti gundi onaayomba. N'ekirala ekikulu ennyo embeera gye tubakwaniramu ebiseera ebisinga tefaanagana na mbeera ya bufumbo lwaki. Kizibu nnyo osanga omusajja alina ebizibu bye ng'akwana. Kizibu, yes, kizibu. Ebiseera ebisinga tuba tukwana tubeera in the state of free mind. Nzikakkanye n'entandika okwetegeeza naye kati loni zintuddemu biki ebiseera ebisinga tetutera kukwana. Kati bwe nzija n'enkukwana kitegeeza ngenda kulaga omukwano lwa nsonga siina distractions. Naye tuyingidde mu bufumbo, obufumbo bugezesa, marriage is testing. We have financial disparities. Tuyina omwana omulwadde. We have a special needs kids. Mama wange alwadde. Ebyo ebintu tebyaliwo nga nkukwana. Kyova olaba nakubiyita nnyo. Ne kati ssaawa zino eno mama wange pressure zimukubye. Ssaawa zino eno ebintu bikyuse. Yes, kitegeeza obufumbo obulamu butandise okungezesa. Tosuubira kutijja nga bwe natijja nga nkukwana nga nina looni ya bukadde 10 endi wano. Oluva ng'ogamba sikyakwagala. Nedda nina ebizibu. Naawe omukyala okitegeera ozadde abaana 3, okitegeera tuyina postpartum, okitegeera yes tuyina ebintu bingi nnyo ebijjawaawo, okitegeera so naawe kati nange okusuubira nti ogenda kubeera ng'okyambiita nga luli oluusi n'abaana weebali tuyina abaana 3. Okitegeera so eyo unchanging passion tesobola kuba because marriage is a stage of life erimu ebintu ebichallenging ebisobola okukendeeza omuntu engeri gy'alaga okufaako tekitegeeza nti aba takufaako. Akasente ketwagendangamu out tukasasula mu school fees ongamba nze omusajja atakyantwala out kati oyagala tukwate fees ze tuba tugendamu out. Okitegeera so what unchanging passion okubanga omukwano gwe gugenda kusigala nga gukulukuta. So to be prepared, anything can happen. Life is a roller coaster ride, like maybe ups and downs. Ate nekirala ebiseera ebisinga passion eyinza obutaggwaawo naye ekintu kyonna bwe bakikola ennyo kikufuka ki? Kifuka kya bulijjo nga tokya-appreciatinga. Kati oyinza okwesanga ng'omukyala ekyanjagaza omukyala nga muteerako data buli mwezi paka kati nga nkyamuteekako naye kati ng'ekyo kya bulijjo.
ekyo tekimulaga nti omwagala ngeraga nze omusajja wange tanjagala naye nga ate kyeyali akola luli akyakikola nze njaba tokyamvaibinga bulungi nnyo kitegeera tugambe nti kyekibeerabiza emmotoka gy'oba omugulidde n'appreciating ennyo amugulidde okikoze olw'ensonga ono yakikoze si kya bulijjo akikoze wansi ne wayo. Exactly. Yes. Natural expectation endala ye perfect compatibility bananga abantu basuubira omuntu nga mugenda kuba bwe muti era bawula nnyo nga gajja funa akutegeera oyo si gwe mujira ne Mr. Right soulmate to a certain degree it is right but to majority of the time ani alina bbuwa ddwami nzegenda kusasula bamuleete ani alina ribu ya Ssalongo walugezigezi waliwo akutegeera kabona ali proud nga lwagenda okutegeera. I'm giving a scenario ne bagamba yagenda kujja kutegeera nga buli magamba bana uyo musajja owagadde otya naye nga ye yakutegeera olunga yantegeera atya yakutegeera na settling with your lugezigezi with your pride and everything tugenda nafuna ebitabo nansoma cause badiment okuntegeera alina kubeera nange for some time ate abantu asinga baba bamutonda kibeera kino nti okutegeera omuntu bayibe nakisomesaako nti okutegeera omuntu kintu kizibumu. Okay, relationship ina weetuuka nga olina okutegeera omuntu ate tewali buzibu nga stage eyo nti reality evaayo okula notandika okumanya nti Doreen tayagala kufumba luli yali yekakanga nga buli wajja afumba ne kati otandise otegeera reality wekola ki weeri kati okumuyiga okwo always wabeerawo okusikanganya omuguwa era relationship webeera awo wesingira okwetaaga atwaite tutya abagisupportinga banagisupportinga eba yeetaaga nnyo tubayite batya eba yeetaaga nnyo family support kale tubayite positive advisors kwamwe muna aba negative nti Doreen olunaku lwaleero ojja veeyo nga gayiwo olina kyewamusabye n'agaana oba alina engeri yeeyisaamu embi nojja noonyumiza bina alina okunywa naga Doreen olaba gayo yakoze wati ne wati olw'ensonga omuntu omuyiga with time ojja tuka time ekyo kikole ki okiyige muleke kikwate mpola ki but don't forget that generation mwe tuli eri so toxic naddawe kijja eri obufumu ne relationships Doreen najja n'okinyumiza bina anansonyiwa ajja kugamba nze kibasajja nabavaako omusajja bwe batyo at the end of the day kitegeeza relationship egenda kukola ki ejja vaawo naye nga ate okwetegeera okwo waliwo obuzibu bw'amaanyi nti oba nkikunnyonnyola etya nti kyetaaga tolerance y'amaanyi. I understand. Look, like I want to understand this whole thing, like of compatibility in my mind. I have a feeling waliwo omuntu mukimanyi waliwo wogeza ku vibing omuntu. Of course mwabasinga abasajja basinga dating for different reasons, fun, bitchy. So I'm just giving a scenario. No, there's someone who you vibe. No winanga there's that chemistry. No winanga I've money for years. This is that's when you feel like this is my person. Ekyo kintu nze nkitwala bwenti. It depends on the mood of the person. No. Listen. Sokoleke Doreen. Olunaku lwaleero bwe naba nga kangeze mbeera Masaka nga nzija Kampala. Nga nalise kawala kange kalwadde. Ne banantuuza n'omuwala anyirira ennyo. Era bwe naba nkoze ekyamaanyi nnyo nja mubuuzaako nyiza n'omuggyako ennamba y'essimu oke. Nenyiza obutamukubira nembiva nako why kuba mbaddeko n'ekindi ku buki ku bwongo. Why am I feeling that you guys don't believe no olaba ekyo nze kyoyogerako nze ekimanyi kituufu naye for the wrong reasons. Ebiseera ebisinga ono kyayogerako bakiyita trauma bonding. Trauma bonding. Nedda mukwano. Yes ebiseera oyagala gamba na trauma dumping not trauma dumping. Nofuna empathy no laba nedda ekyo si kyekyo laba ebiseera ebisinga labayo olaba ebiseera ebisinga. I bond with you because I'm traumatized. And listen, no, because we are traumatized. You have the same trauma. Yes. No way. Yes, that's why it's relatable. But you've abanyumia now with that chica. Doreen ndishoka na akamanyi. Abantu asinga ebesinkana. Berimba nnyo. Doreen nze bamenye omutima. Doreen agana nange bwentyo. Agamba tusobola okubeerawo ne tweyagala bambi tonsuulangawo no namusuubiza ekintu kyekimu. Labayo nze kyempita trauma bonding kyekino ebiseera ebisinga bwe tuba twalina negative experience yatulinako impact y'amaanyi because ffenna tukimanyi
negative experiences zibeera ne impact nnyo okusinga positive. Ekibi kye bakoze okijjukira nnyo okusinga ebirungi bye bakoledde. Yes. Kati kitegeeza ebiseera ebisinga bwe tuba twayitamu experience yemu, we have the same emotional triggers. Kitegeeza nti ne bwe tubeera wano ng'oli anyumya emboozi ng'ekwatagana ku kirala ne bwe tuba tetwemanyi. Ffenna tugenda tugamba ayogera ki. Why? We have the same emotional triggers. Kati just imagine if people that have the same traumatic experience have a conversation. Kitegeeza tugenda kubeera in sync effortlessly. Because ebintu emotional triggers ze zimu. Kati ffenna katugeze ffenna twalinako patana omulimba oba ffenna we grew up with an absent father. Kati ngenda kulabikira nga akutegeere nnyo mu mwezi gumu ogunyumizeko ne bbina Ssalongo ntegeera. Okitegeera? Ssalongo ntegeera. Kumbe just Ssalongo embeera yakunyigiriza gye yayitamu. Wagiyitamuko kati emboozi ye seeming relatable oba wakayogera ekintu n'akimalayo. Weebale nnyo tis trauma bonding. Tugambe nti bayinza okuba nga bonna baalaba nnyo obuzannyo bwa AYINA. Ebintu ebisinga kiva mu negatives. Tebulaba nze njagala nkubuulire. Kino njagala okikole naye weegendereze. Abantu abatera okugamba ebyo ebintu nti omuntu yantegera yamufiiringa. Bw'obuuza ebibuuzo they have a very deep negative story in their past. Kizibu nnyo omuntu okuba nga talinayo any kind of negative story okubanga ebyo ebintu bimutya. Okitegeera? Yes, gojja okikole naye kikole mu weegendereza oyo kyaliwo gola bagamba nafu gye gaya ntegeera. Lumu ojja obuze ku bulamu bwo obwa past. Either toxic ex, toxic parents, oba ki, oba upbringing, oba ki. Nedda nga teyamunyumiza naye nga remember we wear our traumas. Kasita omuntu akakonako bw'ati. Weebale kasita omuntu akakonako bw'ati ng'omubiri gwo remember omubiri gwo gugenda seekinga wabwe gwali. Kyovola bw'osobosanga omukazi nga ba ex be bataano bonna bafaanagana. Namwe mwina type. Yes, no. Ebeera trauma gye muyita type bubeera bulwadde. Type bulwadde. Teri muntu alina type. Teri muntu alina type. Kabano ina type, right? No bulwadde. Type bulwadde. No, okay. Wetukyeta mulimi lw'oyagala. Mulimi lw'oyagala. Tujja gakala ekiti. Tujja kiyita type. Yes. No, tujja kikuleta bwotyo. Yes. I'm saying that I've seen a pattern of this thing happen like body I know particular gundi jaba yagala if it's a particular color ngaina color yagala mu and a fitting desires ze someone aina smanya bichinga amaguru gaga yagala I'm serious for real. That's what I'm saying. Me in my mind I feel like it's a type maybe no don't that's what arouses don't kankuwe ekyokulabirako. Let me give you a red pill lero yagala kitegere. Omulembe gune n'abavubuka abasinga tukulidde nnyo ku pornography. Okitegeera? Bwe mbanga kinakuka gwe nasooka olaba mwalimu ekikazi ekiwanvu nga kya mabina. Ku myaka emito, yes, wuliriza, nga mwalimu omukazi nga mweru nga wa mabina. Do you know that I'm going to desire that for the rest of my life? In your mind? Yes! Abasajja ze bayita type. Tomanyi gye yakijja. Type teva waggulu n'egwa. Yazaalibwa ne type eyo kale. Teri muntu yes! Kati goli wano oyo gamba, omusajja gamba, oyo gayi type y'abakazi we bati no. There is a point either omukazi gwe yasooka obeerako naye oba kati nga bwe tukulira ebyo ebintu. Remember, the brain is like a muscle. Nga bwe tukola akanyama obuwongo ky'obufiidi kye bugetinga used to. Kati olwaliro tukulidde ku bintu kati type gye njogerako yene ya physical. Nti omusajja n'abeerawo nga yayagala ekika ky'abakazi bwe bati. Ebiseera ebisinga kiina gye kiva. Kiina gye kiva. Teri muntu azaalibwa na type. Our upbringing is shaping what we desire. Yes, it's to shaping up. Ssalongo, ekyo kisobola and hunters in my mind. More hunting I'm going to because I don't think you can hunt for something you don't like that. Okay, what about hunting anga you hunt? Yeah, sometimes we are experimental. Naye ngamba kasita tutuuka mu type. Type ebe ina reason. Type eba kuli wanji. Ssalongo toge kijira ne mu beauty standards ezensi ezenjawulo. Tikatugambe nga olaba Uganda oba tuge Africa basically. Bo mukazi nga ina ebine dene. Kugamba abeera mukazi wa mulungi nnyo batuge wakabi nnyo bale bwe tugendako mu nsi katuge kati ngeza Europe osanga akakyalo okubeera nga katono nga kalina akawato okitegeera nga ate kabeera kalabika buki era kivula nga akawala munansonyi akawala akabi kava waneeno ne kagenda ate eri ne kafuna omusajja nga wakabi kubanga beauty standards eza wano zaawukana n'ezaawa. It is programming. Yes, kitegeeza omuntu ona waneeno mu Uganda oba programming ekintu ekirala. It is programming. In fact, kijira ne mubweru. Wadde okimanyi nti edda emabegako back in the years omukyala yabeeranga omweru nga bamwagala nnyo. You get it. Kuba abantu asinga bali baddugavu. Kati abantu ne bajjanga kibayingira mu buki
mu bwongo nti buli muntu omulungi alina okubanga muki nga mweru ne kati ebintu bigenda ate biddayo bwe bikola ki nti kati mulimu abantu aganze nze omukazi kasita abeera nga ali ku kala ye yannakyo abasajja obalabyeko kasita nga ali ku kala ye yannakyo ng'ali daaka simwinaako buki waliyo ne bana abasajja yes waliyo n'abasajja abamu nga kati oti omusajja gw'omanya atalina types omusajja gw'omanya nti ye tali traumatized mu types ye muntu afollowing values and principles okitegeera nga yirigamba nobondetera omwiru oba muddugavu naye kasita abanga yakulira mu family mulimu mama ne taata yeah you can also use that waliwo olinga is embeera poverty nga atwala kiriwo anti kati ate kino kyawukanamuko kyawukanamuko ne poverty mbuuza lwaki tetugambe nti ono muntu alina kyakusalawo abaako byasinzirako naye nga tebisinzidde ku byabalabe balaba be baagala kitegeera nti ajja kerenca ku makya gambe anze omukazi tugambe nga tali traditional watasobola kukola mirimu gye gya kikyala ne waba na ssente meka nedda okitegedde nga yaga mukazi yenna alina gondeta kasita abeera ng'ali bw'ati yes so types zapplyinga nnyo ku bantu abalina choice omuntu atalina choice tabeera na type ako tukayiseewo omuntu atalina choice tabeera kiringa ng'omuntu atalina ssente tasobola kugamba nti nze nemmere gye nsinga okwagala kibaleese ku mmeeza kyalya yes baire kitambula nnyo ne mu bika bya transport nti gwe gyogendeza omuntu abeera nga mwavu talina buzibu oba atambulidde mu taxi oba boda naye amala afuna akasente taxi simanyi genda maaso. Yes, the other unrealistic expectation is consistently fun sex. Abantu abasinga looza ayingidde mu bufumbo bigenda kunyuma paka ba sweetheart eno bibbo wano oluusi ne tubiva nako yes bibbo ate nga tetulina awala we tugenda nga byatutama butami nga bakuteera emmere ku sowaani n'ogitunuulira n'ogamba yes kekali twamugambye nti ekintu gy'okoma okifuna kifuuka nnomo yes ate n'olaba abasajja tufuna ebizibu waliwo embeera weekutula mugamba tolaba nti twejagajaga nze kanka obwongo bw'omusajja buno kasita bubaako ebintu ebibusumbuwa kwato just imagine omusajja ebintu bwe bisumbuyidde omwaka omusajja asobola okumalako omwaka ng'atunula butunuzi bwati mwaka Ssalongo 5 years ng'atunula butunuzi bwati ng'embeera emutuddemu anti kati gwe tosojja biti abasajja bo kati gwe linda comments ku channel y'abasajja bajja kugamba kati kambuze ekibuuzo every morning they told us you guys are noble tukimanyi tukisoma you guys muyibeera you have to erect so you want to tell me that moment twena cholowooza anti laba Brian ajja kugamba Brian kuba ye sex therapist biri wano mu bwongo in the mind kati ejjukira kumacha tekiri ku bwongo it's just a normal thing kumacha is just normal era what Brian atugamba when you have sex is life when you have sex kind of fine but it relaxes you as a man because you're supposed to have sex that is very true ne waliwo point wetuuka no kabona byagaba sibitufu 5 years ngana bukichecho because nga you no as in no sigama 5 years nga ta having a sex nengamba yes nga takirimu okay abantu wano kankweti wano e Kampala abantu wano e Kampala kibasinga okutya abalina mu kusente kuddamu kubeera mu mbeera gye bali babaddemu you get it kati onako tulina omusajja abadde azitwa tuge bilioni 5 eze Uganda okiwulira tugayina mu kalinazi enganya n'emmotoka ezitransporting ebyamaguzi ibi kati imagine this man okubeera nga buli kimu ekyo kigweddewo ali mu kusurvivingira ku kalina emu ne kakosita kamu byasigaza byalwana ate nabyo banki ebikime ebikola ki kati ojjukira obugagga bwabadde nabo abukoleredde emyaka 10+. Kati goza omusajja oyo agenda kumala emyaka 5 egyo mbunga afuna otulo there are people nabeera ne mu buliri ne otulo ne tugaana n'akeera nga tabadde ku simu takola ki tugaana ndoza nti wajja ne addictions zaawo yes ate ebise kati wano ebise ebisinga ne tuba tubikoze eno mu bufumbo waliyo n'ak'omulimu ak'omulimu okamanyi Doreen ak'omulimu kwe kuba nti omu ku patana tanyumirwa naye ng'alina otutuukiriza kutuusa mukolo responsibility
ng'olina kaba ka mulimu kati abantu abasinga balowooza in marriage for it kirina okuba nga kirimanga buli omu ayagala nedda. Sex I know every day marriage number one. Number two, though agamba, what is your mortgage day? And I wonder what happens. But I think I understand. I think most women claim in marriages men don't do foreplay. Atandika butandi. Ekya foreplay in fact ngina nakikolera video. Ekya foreplay mu bufumbo wekiva. Abantu abasinga kye batamanyi. Mu bufumbo our lifestyle is the foreplay. Akono abasinga temukamanyi kapi era ka video kange ngena kafulumi. Yes, our lifestyle is the foreplay. Era abantu abawangalide mu bufumbo. So abantu buliriza. So yes, buliriza. Labayo, ulira foreplay liriddawa. Foreplay eri kumacha bonsibula. Onsibula otya kumacha. Ombuzo otya nga ngendo nga nzukuse. Ompenti ebintu byange. Paka bonsibula. Foreplay tandi eddamu akawungezi onkulisaayo otya. Onkwata otya. Foreplay. Abantu abasinga bawangadde mu bufumbo nange kino. Eri tewabaayo kukoleza muntu toli generator. Yes, eri tebayo kukoleza. Bagamba nti enasooka munoonya bunoonya. Teba kukoleza emotoka ebeera mu idling. Ebeera mu yes, kati engeri ebiseera ebisinga kyobula tugamba nnyo abantu. Buno obuntu obulala butunulire. Okimanyi nti no kankobulire. Do you know that even the submissive of a woman esobola okukendeeza this drive y'omusajja? Yes, kuba obongo bwaffe buli because kangendemu katono. Sex is the ultimate form of submission. Okitegeera so eno bwewa bamu okuwaganyala kati wali nafuna atya zero egendawo dominating. You want to be a lion. Nene mpisanga kamyu. And when we reach in bed oyagala nfuka ate. Oyagala nfuka empologoma. Chovola Brian ajja kugamba 90% of sex is here. It's in fact 90% of sex is outside the bedroom. Abantu aba desiring ebintu ebingi mu kisenge. Bantu tuli mu mulembo gukulidde ku kinaakuka tuwonoonye banange okuyigira sex ku kinaakuka kiringa ngo oyigire motoka ku Fast and Furious. Goso oyigire motoka ateka mu gearing nga it's the same. Yes. Kati abantu tukulide ku kinaakuka toloza that is sex, but 90% of sex is outside the bedroom. Maybe one day we'll run a video because they told me what happens to the styles. Ekya style kirimu diversity, kirimu ebintu kuba ebiseera ebisinga abantu benagezesezaako biri sibe nawasa. Okitegeera nali nvuga mmotoka ya mpaka naye awaka ninawo kapulimo kange oyagala nkakuba enkyungwa ndeka kapulimo kange kaleke kapulimo kange kaleke tukyusaamu ebiseera ebisinga abasajja abamu kale tugenda abasajja abamu bagayaavu. Yeah, some men are lazy. Yes. Anti kisango tuddayo ku point twamugambye nti gyoko mufuna ekintu kifuuka nomo nga teweefiirayo. Obadde okimanyi nti abaami abamu balina n'abakyala abalungi naye nga kabona alina kumala kukyala n'akujukiza nti olina ekikazi ekyeru noga tuufu kyeru. Weebale nnyo mukyala wo ng'ayogera bulungi nga wali weera nogamba wagwe eddoboozi walimanyiira. Okitegeera? Yes, so sometimes just tumanyira nnyo ekintu. The other endala nti ebintu ebisinga bikolebwa mu bufumbo bikolebwa mu kwagala. Nti nze omusajja wange nze if you loved me you would have done this. If you loved me you would have done this. Oba nze sinnakyagala ekintu kyongamba omutima gwange tegunnakyagala nedda. Mu bufumbo jjute mulimu ebintu bye tulina okukola nga tetubyagala. Compromise. Yes, nga tulina obikola nga tetubyagala. Tetugenda kubeerawo buli tetugenda linda oyagale tulye emmere. Okitegeera kwegamba olw'okuba oli munyiivu oba olw'okuba toyagala togenda tulekera za mmere otambudde sibe enjala paka wonaayagala ozisindike. Okitegeera so obufumbo bulimu kye bayita jute okulowooza mbuno nti anti oluusi abakazi omugamba nze mba sinnayagala nedda nnyabo oba tonnayagala oba oyagala ebintu birina okukolebwa. Mulimu ebintu nga byo tetugenda lindayo desire to do them. Kobe musajja kobe mukazi. Okitegeera? That is yes that wali ekyali ebirala. Yes nagambye ama tuli ku party emu right? Tuli ku party emu nete abula tuli ku which number? Banafu abagobera programs za BIVA Organic nze Dr. Ssenjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. BIVA Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku BIVA Organic House.
ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanya wadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku BIVA Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Olaba No, it's okay. Yes, Okay. yes. Video overall. Individual overall, like body solo. No, kino kitegeeza nti obuvunaanyizibwa mu maka g'omusajja bukulu nnyo singa ggwe. Kalowoozeeko. Kiringanga n'omusajja obuvunaanyizibwa bukulu nnyo singa ye, senga abulekeraawo okyasigala omwagala. Anoba kiba kiwedde. Just think about it, Doreen. Your role in someone's life is more important than you. Okay. Yes, so bw'oyingira abakyala abasinga bayingira mu buvumu n'abasajja nga yalowooza wakabi nnyo okusukuluma obuvunaanyizibwa. Nze banjagala ne bwe sitakola kino. Nze banjagala. Beegumya ne kali ke twayogeddeko akaabantegeera. Bantegeera. Okitegeera nze bantegeera biki? Nene weerabira nti ekyakuleesa awo ne kireesaayo abalala. Waliwo ebintu bye bakola ki? Bye bakusuubiramu ng'olina obbikola. Kati toli wa kitalo nnyo kusinga ebyakuleeta. Kobe musajja, kobeere mukazi. You are not more important than your responsibilities. Kitegeera ekyo kikulu nnyo. Abantu abasinga balowooza bakitalo nnyo. So ekirala, rapid achievements bannange. Rapid achievements. Mufumbiddwa omukazi ayagala muzimbira emyaka 3. Kati wali wabingamba. Anti olaba abantu abasinga balina obuzibu bali delusional. Ate obuzibu tukyogeddeko wano eno kiviira ddala mu sinema ze tubadde tulaba n'ennyimba ku Spark. Yes, ku Spark. Nti oli akerenca ku makyana alaba eki Nigeria yafumbirwa omusajja but in 1 year ne bakimakinga ne bagaggawala. But we know in real life okola obugagga kiki. It can even take somebody 10 years plus. You get it? So kati abaana ababuwala abamu oluusi bayingira obufumbo naye nga ye alowooza nti agenda tuuka ya achievements zituukeko mangu nnyo. Bano okunoba. N'anoba. N'omusanga ali Saudi. N'omugambo waye kiki ekyakweta Saudi nti omusajja yali talina kiddako. Yes, yali talina kiddako ate tukulaakulana. N'omubuuza mama n'ebbanga ki myaka 2. Emyaka 2 omusajja yali talina kiddako. Oli osuubira ki? Yeah. Yes. For example, ate n'abasajja abamu nabo babeeteekako n'abeerawo nga situesinga omukazi tulye kimu njagala mwaka ogujangula emmotoka. N'abonyaabonya abaana n'abonyaabonya famire. Yes, n'abasajja babikola olw'okuba ayagala kukola ebintu mangu. Naye nga si bwe kirina okubeera. Ebintu ebisinga bitwala obudde. Things take time. Yes. Ekirala, maintaining lifestyle to marriage, single lifestyle to marriage. Abakazi abasinga nze onsanze olaba makeup gwe neteekako olina mu maintaining. Omusajja alina maintaining nedda sweetheart. Like in my mind. But like in my mind, consistency. This is someone who gives me flowers literally every week. Then together my marriage is like flower. That does abana tubaswa stopping a life. You have to go ahead. Believe me, they even tell me, you're fine, but you will find sent because that's a company. No, the example is children. Check it out, Gamanti. Abana kastaba jamu. Jukira whenever you have children. Learn to balance. Learn to balance. Ne do ndoza China tegera kino. Nti mu bigenda kende. Binzo obutaggwawo ne bigenda kola ki? Bigenda kende. Nera tugenda tuteke ku individual. Omudoli abadde single, abadde akola shopping yengo evamira myezi 3 yakakadde kamu. You don't subira dragging that kind of mindset mu bufumbo. Kitegeeza oyinza ogenda paka mwata n'abasajja abadde amanyi okgenda
nagulayo bisubalu yoba nagula engoye okitegeera tukikole emotoka abadde agiyisanga mwana kano kayononese teresa kano kola ajja givuga nga nejjudde enkwago kasite bani buyina gyebutuusa bwe bw'ofuna family kake akakola ki kakendera naye abantu abasinga it's unrealistic okulowooza muno ogenda yingira mu bufumbo osigale ng'otambuza obulamu nga bwe bubadde ng'olisi ate kisumbuye abantu bangi tugambe nti abantu abasinga baagala babeere mu bufumbo neera nga beeyisanga abali single. Yeah, people want to act single who is in marriage. They are married. Yes. So do you agree with people who decide to first get married and also come enjoying some years, like 2 or 3 years, then the baita abana? Would you go with that? No, you can enjoy. No, nze ngamba kiri bwe kiti. Most marriage achievements zijja with big time. Yes. Olunaku lwa leero, if a woman has a good man, a good leader, nga amanyi butya okuba plan maaso eyo. Dolina ebintu binene nze ngamba olusi byangu. Mbuuza batya. Nti olunaku ogenda funa omusajja, kageze nga mukyali myaka emito. Muzaala abaana bammwe mangu nnyo, ekyabana kiveewo, mubaweerere mangu nnyo, mugende oweza emyaka 4, nga last born ali mu P7 oba senior 1. Kitegeeza abaana mubamaliriza, you have your life to live. To enjoy. By the way, kino njaleta example eno. Kintu kinene kyanyumba ku Bobby ne mukazi we. Nti bazaala abaana ne bakola balina okukola within that time kate essaawa eno. Bali mu enjoyment. Naye kati obuzibu bwe tulina buli bumu. Ate ffe enjoyment gye twagala okulembeza. Tugende maaso. Yes, so ebiseera ebisinga abantu abasinga tosobola ku maintaining a lifestyle. Bwera abawala abanobye bakoze eki, nenga it's unrealistic. N'ekirala pattern and mirroring parent. Nze taata wange yali akola bw'ati. Siri taatawo. Siri taatawo. Nze taata wange bwe yakomangawo tasalabako ng'ayomba ne maamawo. Siri taatawo. Ate obuzibu buline mu baana abalenzi abakuze ne bamaama baabwe. Y'olukala maama akula amuwa buli kimu agenda n'akola. Kati naawe akusobola okubeera hard working nga nnyina. Nze maama wange ono si maama wo. Omukazi si maama wo. So you don't expect your partner to mirror your parent. Mukazi wo si maama wo ne bawo si ye taata wo. This is a totally different person who grew up from a different background. Okitegeera expectation ez'abazadde bo kwata muzadde wo muteeke wali otunulire omuntu ono. Okitegeera it is very toxic by the way. Never put your partner in a position to mirror your parent. Wabula gwe ng'omusajja nawe omukyala find a ways of trying to train this person at least to be the best person for you. So si kati okomparinga mama wange yali mukazi wa tata wange simanyi bye yalonda. Okitegeera kati ate nkomparinga mukazi wange ne mama wange. Tata ayinza okuba yatunulira biranga nze gye sitatunulira. So let me ask, can I change you to be like that person? If I try and remember sikubye mu face but nengeza ku changing, can I fine tune you oba tekiri yecho? You can okay. Bwetuba tugenda beera fena. Each one of us has to adjust kuba tubeera abantu babiri. Tosobola sigaza lifestyle ye mungu obeera n'omuntu. Ne bwetuba ba mukwano. Wabawo ebintu bye tulina okyusa. Naye degree ekyuka tulina degree ya 80-20. Omusajja ayino ebiseera ebisinga omusajja ayino kyusa omukazi 80, omukazi ayina kyusa musajja 20. Kasi omusajja omukyusa 80 agenda kutama. Kuba mwe mwegomba kye tuli, ffe twegomba kye tugenda bafuula. Ngaddemu abakazi, women admire what we are. Men admire what we want you to become. Kyovula omukazi ayina kunkyusa 20 ne mukyusa 80, bwe kibeera opposite ate abagenda kunkoowa. Era ebiseera ebisinga abaffe tubaddeko n'omuwala n'oyingira mu bulamu bwe n'omwagala n'agamba bw'okola bw'oti n'obifaanana byonna kati mwantama. N'omutama. Kubanga angenda abasinga kyebeerabira kiri kimu. Omuntu ono ebintu byagamba nti si byagala oluusi byaba ya finding attraction. Kabona teyefiirayo biki naye nga kyekimusigazaawo kyekyamuleeta kati ate ye agenda abikuggyako ebyamuleeta. Ndowooza tugambe nti abakyala baagala nnyo ekiwedde. Kuba bo baagala nnyo ekiwedde. That's why most men or the ladies baagala nnyo abali married. Most girls. Tayagala musajja wa kutraininga. Yes, baagala. Ate ffe abasajja ensonga lwaki tubagala nnyo obuto. Kyovula okitete bweti n'ekijja mu finances nti olunaku lwa leero abasajja ne tuwasa abakazi tetera kufa nnyo ku ntegeera yaabwe oba ku magezi go. Kuba tumanyi tugenda gaba. As long as you're coachable. As long as coachable weebale nnyo. Nti olunaku lwa omusajja ojja musanga ali myaka tugamba 4 alina akasente ke
ayagala akawala tugamba akakola ku KFC okitegeera akakola nga kawaita akatambuza emmere nga tokalinaako nakuzibu katino kamugenda omugamba nze nakwamusinya 6 again no problem no problem tofaayo naye gwe doli nimugambe ayagala omuvubuka ali myaka 22 nga n'okusoma teyasoma nga n'amagezi talina omukubamu emigo omukubamu embooko ekitegeera yes so pattern mirroring pattern parent mirroring kibi and again akakulu nakano kakulu nti it depends kiki ogenda okyusa ku muntu kuba abantu abantu amu bo balowooza nti buli kimu okikola okikyusa yes ate nekira important waliwo ekintu ekimu ekibi nga kyekikwatiridde ekirungi kyoyagala for example abasajja abali assertive musajja alina olugezigezi buli kimu ayagala kikole eyo element ye mukozesezza ssente ezakuleeta kati gwe bw'ogimuggyako osobola okumwavuwaza kiri mu basajja abagagga ekyo kyogeddeko omusajja omugagga omusanga tavaako ssente ze ne weerabira nti obutavaako ssente omukumye kyekimugaggawaza kati ate gwe oyagala abeere generous ate kati ate ayavuwale okole ki omuleke kati sometimes what you don't appreciate about someone represent what you like about them. And again another thing mulimu ebintu nga bitambula byombi nga tebisobola kwawukana kati nga osanga omusajja nga mugezi oba omuntu omugezi tatya kwawukana na lugezigezi omuntu abeera omugezi omusanga olugezigezi kati mwe ba sapiosexual mulina okugumira olugezigezi oba toyagala lugezigezi sapiosexual biveemu. If you are attracted to people that are mentally astute be ready bakuleeteko olugezigezi nabantu ate kala tukututemu bamawube. Then lastly instant solutions to problems. Abantu abamu balowooza bwe tuyingira obufumbo tufuna ekizibu leero enkya kiggwawo. By the way, I had some dating coaching akyogerako n'agamba mbu kyandibadde kirungi nnyo abaagalana oba tugamba abafumbo bwe mubeera ewaka ne mufuna obutakkaanya mulwane nnyo ng'obudde tebunnaziba ekyo mu kigonjolo kiveewo. Yes, it sounds good ale kisoundinga ng'ekituufu but it is not realistic. Bazadde baffe bali mu 30 years balina ebizibu byabalemerera. Yes. Baba gaba you don't have to sleep when you're angry. Ati kyebageza okay tugende kale kyebagezaako kutegeeza nabeera bagezaako kutegeeza ekyo mulimu ekintu yes Doreen kyogerako kituufu ne mulimu ekintu ng'omuntu weetaaga nasooka kumuwa budde you get it ne bwe kuba kunyiiga mpola yes so ebizibu ebimu mulimu ebitwala emyaka eta mulimu neno kati waliwo n'ebitagenda kuvaawo nga you have to live with it. Kiringa nga abakazi abafumbirwa abasajja b'olugezigezi oba abasajja abafumbirwa abakazi abayomba nga ye ogenda manyira muki ng'ogenda muleka agenda sooka akunyiiza otukete mukazi wange bwati muyombi yakyokolanga mubeera ne muzeeyi wammwe nga maama ayomba yali bwati nga mulabugana maama ayomba nnyo nga yabimanyira nono bimanya nga alina kakyayika abatunuulira butunuulizi naye ekyo yakiguma kati sometimes people are fighting challenges that will never go away okitegeera kati gulwa oluusi n'onoba n'okunoba. So it's unrealistic to think that way. Yeah. So mu bufunzi oba mu bulangurukufu pattern ababiri unrealistic expectations abantu zibatwala mu bufumbo ebyo bintu bw'obitegeere omwami n'omukyala ali eyo your marriage is gonna be better. Yeah. Beautiful. So guys, if you're planning to get married on that road, this is the show for you to listen and process, digest and see. Hopefully what we implementing you can have a long-lasting marriage, because I still believe marriages can still, work out. Yeah, they can still work out, though you might not be you get about marriages. So guys, until next time, thank you so much guys for a time. Wisdom. Yeah. True. Bye-bye.